That's facing team yange nkadde naye kyemmanyi nze ffe tuli balungi obbasinga era kyemmanyi naffe abasambi tugenda kwewaayo tusobole okufuna wini ku geemu ya Saturday nga tumaze oluzinga omupiira gwaffe ogusembyeyo titwali basanyufu nga ffe abasambi ne ttiimu at large naye okuva ku eyo ensobi gye twakola tweteeseteese ekimala tusobole okufuna obubonero obusatu. Tetwali basanyufu ne result eyava mu geemu esembye ya St. Noah kubanga twakuleetinga emikisa gyali mingi ne tetwasobola konvatinga. So ne wiiki eno yonna tubadde tukwezaako okuimprovinga oba okukola ku nsonga eyo nti tuyinza tukweyisa tutya naddala mu final third oba oliawo ne mu box area okusobola okulaba nga tuwangula match yaffe eddako ne Uganda Matters. Era nga omupiira gwaffe oguddako tusamba ttiimu ya Amuusi. Tubasuubiza nti obubonero obusatu tujja kubujjayo kubanga ttiimu yeetegesa basambi bali bulungi bakochi batuwadde buli ekyetaagisa okuba nga tusobola ogoba omupiira gwaffe ogwa against Amuusi. Tugezezzaako okukola ebintu byonna ebyetaagisa okulaba nga ttiimu ebeera sharp mu buli mbeera mu buli position okulaba nga tuvaayo n'obuwanguzi. Kyensuubira nti abazanyi bali committed engeri gye mbala mu training enteekateeka zonna bagezaako zigoberera nga bwe tukiraba era nga nze nsuubira tujja vaayo eri nga tukoze bulungi singa era tuteekawo commitment eyo gye tutaddewo gye tulaga mu training ne mu nteekateeka ze tulimu. Yeah.